Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Sajjatu Rahma Musa. Gyebale kwoja mutuusaako engalo. Wamma yebale bakuuma. Nina emboozi mu bumpimpi njagala obbanirizaako akaseera kano ey'okumanya ensi bw'etambula, ensi bw'eyimiridde, oba nti ensi erina ebyewuunyisa ebiriwa. Namama wange yali mu lusuku ng'alima, n'awulira akagongo kamufumisa. Jaleka amufumita ekitwala ng'ekikulu nadda awaka. Amaliriza emirimu gye, n'anaaba, n'abeera awo. Okulira akantu katandise omujuma, muluma. Edda ab'omu kyalo baakwata eriggo bwe lyamufumitanga ng'akwata omuzigo omuganda n'akaliro n'ayokyayokyawo. Kaakati nga naye ayokya. Nkabanga akagenda, kumbe tekagenze. Wayitawo wiiki ng'emu ne kaddamu ne kabinuka buto. Ne tumugamba engeri gy'olina sukaali, genda mu ddwaliro nga bukyali, kano kagenda okufuuka akaba. Bagenda mu ddwaliro ne bakajjanjaba. Balina ng'akantu kaatandikira awo, ne kasaka amasira, ne kazimbya okugulu, nga tayagala kulya, tayagala kunywa. Akantu ne kafuuka akantu. Eno sukaali bw'alinya tulowooza sukaali yakola, byonna byewunzikidde ku sukaali. Kumbe bannange si sukaali. Nga mulimu olumba olulala olwekwese. Bannange ng'omukyala akaaba ekigere, omukyala ekigere kitandise okuvunda, omukyala ekigere tumanyi sukaali yakola ki. Tumutwale wa dokita ali Mmengo, naye ng'alina w'alina kiriniki ye, naye ng'ava e Mmengo n'ajja n'akolera ku balwadde b'abasukaali, naye ng'ali mu uniti ya sukaali. Nga dokita ajja ng'atandika mu dressinga kiwundu, nga buli anyiga amasira tegakendera, buli lukya masira. Twagenda okulaba nga maama waffe atandise okuvundira ku dduniya, nga tosobola kutuula waali, tosobola kulirira waali, nga tosobola kumuliraana ekivundu, naye nga bamudressinga emirundi 3 edde, naye ng'ekivundu tekikola ki. Paka twafuna munnaffe n'atugamba naye nedda, mujje mugendeko wano. Ne tusooka tubiwakanya nti ate ebintu edda olumba oluzungu tugenda tutya. Nga tumutwala awantu, nga tumutuuseyo nga bamuwa eddagala. Wallahi olunaku lwe baamuwa eddagala, tumaze n'okusayininga nti agenda kutemwako okugulu. Ne baprofesa bonna bamaze okusayininga nti atemweko okugulu, nga buli lukya kukuvunda, buli lukya kuzaala, buli lukya badressinga amasira tegaggwayo, badressinga bataddeyo gozo wa buli kalasi k'amasira gali nga wapi. Nga twetika omukyala nga tumutwala awantu, ng'omukyala amukwatako ng'amukebera, ng'atugamba tagenda kutemwa nammwe, temulaba nti alimu amagini. Gano magini tugana ne sukaali wali, naye sukaali tannatuuka kumutuusa ku bino. Wallahi ne dokita bwe yatuwa eddagala ne tulisiigako, dokita yatubuuza nga tukomyewo the following day, kuba twamusaba katutwaleko omulwadde waffe Samuel, teyatugaana. Netugamba tunoonya kuwona mu mutwale, naye ffe twamaze dda okusalawo omulwadde agenda kutemwako okugulu. Bwe twakomawo agenda okujja dressinga ekiwundu ku makya, ng'ekiwundu kikyuse, ng'ekiwundu kirala, ng'ekiwundu si kye kiri ekyabadde kivulula ku ddakiika. Olunaku lwagenda okuzima banne ng'ekiwundu kikyukidde ddala.
olwaddako nga n'ekivundu kikoze kitandise okubula. Bannange mukadde waffe n'awona okumutemako okugulu, nebbwa ne liwona ne liziba. Jjukira bagamba omulwadde wa sukaali tawona bbwa. Nebbwa ne likola ki? Ne liziba. Awantu ne wawona ne kikala ne waziba, naye nga baali bakisazeesaze buli kanyama munda omwo okulaba nti bakendeeza amasira gali ge mbadde mbagamba, okuvunda okwabeerangawo. Banne kati maama waffe yafunamu fayini obulema, naye yawona okugulu, tebaakutemako, era ekigere kyakirina bulungi, era asimba. Naye insha Allah kuba mutawonerawo mangu, bw'anaaba agenze yeyongera mu maaso ajja kutambula ayongere okunyweza okugulu wansi. So bwe mubanga mulwazizza abalwadde bammwe temuggwamu ssuubi, ne mubeera ku kintu kimu kyokka. Omutunuulira nga mulwadde wa sukaali, ng'olaba sukaali yamuluma naye nga mulimu ebirogo, nga bagamba pressure yamuluma naye nga mulimu n'ebirogo. Bannange ekyo mbawadde ekyakulabirako, kuba kati by'ebirwadde ebiri mu dduniya ebisumbuwa abantu, ebimazeeko abantu emirembe. Olina kugamba nti omulwadde we alina kansa, naye nga wallahi sina kansa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.